akulembera oludda oluvuganya mu Parliament, the Right Honourable Joel Ssenyonyi yasazeewo n'agamba nti sigenda kubanga ntiisibwa emabega kaawo oluvannyuma lw'okuteeka enninga ku akulembera amagye oba CDF Chief of Defence Force General Muhoozi omussa ku nninga yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ayagala leader of opposition omupya era n'alagira abakulu abali mu kisinde kye kya PLU okunoonya engeri gye bayinza okubanga bajjako Joel Ssenyonyi ekifo ky'oba leader of opposition. Wabula Joel Ssenyonyi alaga nti talina kyatidde ku bye yakola ebyayitira Muhoozi okwagala omujjako ate kwayongedde ebirala okwongeza otunuza General Muhoozi ebiriroliro. Njagala atowulire ebigambo bino tukomewo. Make sure you share the video, subscribe, tap the bell, and make sure you always follow us everywhere. Thank you so much. Yabalisa ku sente z'enguzi. Abalongo bagamba bocha bayinza okwocha financially, positionally, and you lose your position because obalisiza sente zojje mu nguzi. Abalongo bazibu kyovula nsibagala bazaala. Oyinza okubazaala nga sente wazijja mu kuvuga mumwa kumanyira kuwalampa abantu ne bakwokyera awo. Temutusumbuwa. Ate bwabanga ebizigo takyabirina abaana baabo jojo uyaga bagenda mugulira kopagaalo. Yes, afaanagane kuva ku kigere paka ku mutwe. Live tewedde kangende nebake banesigera leta bizibu birala sikyali amwani feet tujja kudda mutulabagane nkya. Siwe kiri bannange nze mbasibude abantu mazoba weereza wamma mazoba weereza munzikirize mbasibule kyembaweerezaako kimala siwe kiri live ewedde si bingi kati mubaba baagala mbagambe ki wamma jjajja wange awayo kansubira oli bulungi mbuba naye don't go wamma live tewedde sikulemezaawo nnyo tusaasaane live ewedde information mazogiisaawo si bwe kiri. You should just say thank you for passing information. Zeni ngende ani abadde asindise request mbanoonya okunsiba wano era nziremu njewunyisirize nedda mbukwini yakugjewo uli naye ali mu kuŋŋamba mbu nsigale waneeno nina okuwummula mulabe ennaku zino mbula naye bwe mba mberekerezaamu akatonotono si mu bubi mulina okugira okubeera abantu abasiima. Please be appreciative. Tulaga abantu ensigo yiba nayo okukolera live mu binu. Muzukulu wange wanji jjajja oli otya? Ndi bulungi oli otya? Bannange empeereza ye tugisiima otulabeko katono atogenda. Ati mbadde maliriza. Comment section kesalewo ojiro kyasiga nnyo. Mbula nnyo mba nnoonya kati gwebalokere ku macanga ndi wano nsabiriza. Bannange comment muzukulu wange mumusibe wanaagende oba asigale. Kati baagala njogere ku kyekirala ekinsiba wano. Gweyogera kati ffe twagala oyogere kwogezi. Anti mba nina okumanya ebyokwogerako. Tekimala nze ndabye. Anti kati oba mbadde offline kati wekiba tekimala mumbuulire ebirala. Nze ndabye omugenzi omwogeddeko katono. Omugenzi gwole bikoze eti. Okokose mukokoto obedda kwendi okokose mukokote. Munkokose mukokote. Kati yagala mukole etya. Obadde oyina okukubira ddala. Okuba nze nkokota n'ensembeza kati gwe n'okuba. Muzzukulu kibuzeemu okokose mukokote naye engeri koyina okuwummula. Nina okuwummula ssaawa zino 3 ate nkya nina okera okunoonyaamu. Wummula tunoonye kasente. N'ekyakasente nakyo kikulu. Okujjako bayinza waliwo ngamba munjogere ku Amonge mumaliriza. Amonge bamumaze dda naye bonna okokose bakokote. Munkokose bakokote. Anti olwontandika introduction olumba nzize kati buli lunaku njabba wangamu ka live ne ka video. Anti kati wetugambira nti okokose bakokote nti obula katate kati kwogenze tusubira kuddamu kulaba. Kati ngenda kubeerawo buli lunaku.
At least kao naye kati nange nzo mukadde wa complaining nti kati ngenda kubeerawo buli lunaku era buli lunaku mu maanyi ola ulinga obadobera ku WhatsApp yange ongamba sebo kasita ziwera sawa mukaaga bweziti 5 ziba 5 ziba 7 ezayo ez'omutundu ng'ongamba sebo tewebakanga tonnaweereza gwanga totume weesitokidde nze embaawo muzukulu wange sisula bulungi kale neyanziza bangamye njogere ku rope. Talk about Muhoozi. Okay, if I'm to talk about Muhoozi, you have to be careful with what these people are doing. Mura wa Muhoozi bino byonna byakola. Let me tell you, kubanga wabula ekina akinjogerera nawuliriza video z'abalala zonna nabulwaye akinjogerera. Bino byonna byakola akyayola abantu abalala ogendo battomenting ogendo batulugunyo bakola ki. But muine ebintu birabira muine okukyusa side endala ebintu de mubiraba. What do they want to achieve? Muhoozi aplayingira tovula tata we yakola video nga musanyufu muzibu amusolovingira problem ebadde musumbuwa ebbanga lyonna is solving a problem called Bobi Wine tebamwagala akobewo Uganda kyovula banamwe bw'abaako gwakute n'atulugunya mugaba nange kyakoze ono bwati olwo n'amala akwata ku mukulembeze waffe nammwe nga musigala mugamba asigale gyali. Museveni asasudde abayimbi asasudde abaki n'asasula baki bameka asasudde abagezi asasudde abasiru asasudde abawemula asasudde ne bamulyako ssente for years ng'anoonya okusolvinga problem gye bayita Bobi Wine. Do you think Bobi Wine is more threatening ng'ali mu Uganda? Because Museveni kyasinga okutya ye muntu inciting public against him. Kati oli bw'aba ali eri abatagenda ku inciting bulungi public nga bwa inciting nga bwali because ekintu Museveni kyasinga okutya beba na Uganda. So someone who incites Ugandans aba mutira ddala. Kati bayino movement eyininga bamukumireyo bakyayola abalala bakyabatulugunya okuteekawo embeera nti gwe woddira ofudde. You get it? Tewali yakanjogerera mukategedde nalinda mukanjogerera abagezi bange bonna saabalaba bwe kabakanjogerera bano bonna bakwata be bakwata kugezaako basigira kifaananyi that this country is not safe for you. Stay where you are. Stay where you are because when you come in Uganda mukulembeze waffe ekintu kiri nali njagala musaba nti okiwa nnyo obudde bwe kiteetaaga kuba kyo kyagala kyaganye ebyokutrendinga tujjako era kumacanga Muhoozi atuteredde nudusi ekyana kyagala okutrendinga ekyo ajjako era nga atuteredde obutambi bw'obuseegu ng'ekkudde lyonna liri bweru. nze mbabuulira ebyo byonna bye bakola bakyavuba abantu abalala okugezaako okubalaga nti this country is not safe for his excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo akyakikola era nga nammwe mujja kisiba mugaye nti omukulembeze gy'olibeerayo munnange tovaayo bo kiba kibakolera because when he is in Uganda he incites Ugandans against him. Mukimanyi kyakola nga ali e Uganda esite bw'abeerayo buli kimu kitabuka tuvula n'okuyoola kweyongera bayoola nnyo nga mwali dani nga taliimu. Kwamanyi ekintu kye kyakola kyekijja okubatwala tewali kigenda kutwala bannayuganda tewali kigenda kutwala Museveni okugjako bannayuganda. Kati whoever incites Ugandans against him is a problem. Kakati eyo problemu y'omuntu akuincitingira ki make Uganda as if it is not safe for him so that he can stay where he is. You get my point. Mbasiibudde njakakola mu video bwe nabanzijukidde nenga mbasiibula nga saagala nakusiibula abaganda bange ku mwana oyo engeri gy'ayagala okutrendingamu agenda keera ng'atadde nudusi kudde nga liringa lubuto nga liringa kabina. Nze mbabuulira munzikirize mbasiibule bannange munzikirize mbasiibule live ewedde omanyi mmwe mulemezaamu kati byonna bwe naabyogera enkya naayogera ki nange ndi muntu nkoowa ndudde